Akaseera kano nange kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuseka alipoota y'embeera y'obudde. Enkuba etonnyeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipoota zetufunye. Ekyo kivudde nti omukuubo gw'enkuba gusimbidde ddala mu makkati ga Ssemazinga Africa so ng'ate era empeweevu zikutanga ziva eri ku Seguyanja Buyindi nga zoolekera ensi yattu. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kiseera eky'okumakya tusuubira enkuba okutonnya mu kibuga Kampala, Masaka, Mubende so nga tukadda n'eri e Nakasongola era nawo enkuba ejja kutonnya mu biseera by'okumakya. N'eri ebuvanjuba enkuba nga ejja kuba etonnya mu bitundu nga Jinja, Tororo tusaako n'eri e Soroti. Okuggyako eri ebugwanjuba ebitundu ebimu omusana gujja kuba nga gwaka ejjakawe Kasese awo tusuubirawo enkuba okutonnya. N'eri ebukiikakkono ebitundu ebisinga obungi mu biseera by'okumakya enkuba ejja kuba nga etonnya okuggyako mu Arua tusuubirawo omusana okwaka nga bwe gukubako. Enkuba eno ejja kwengera okutonnya mu biseera eby'oluggulo mu bitundu ebisinga obungi mu Kampala ebuguma kwa diguli za 25 ate nga eby'omu Masaka 28 naawe Nakasongola okuggyako Mubende 29. N'eri ebuvanjuba nawo enkuba ejja kutonnya ebuguma kwa diguli 28 okutukadda ku 30 eri e Soroti. Ebugwanjuba nawe era enkuba tugisuubira okutonnya mu bibuga ebisinga obungi Bugumu 23, Kasese 29 awamu n'eri e Masindi. Ebukiikakkono nawe enkuba ejja kutonnya mu biseera by'oluggulo wadde nga ebugumu okuva ku diguli 29 eri e Kalamojja so nga ate Gulu kitugumu 30, Arua 34. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga New York tusuubira omusana okwaka ebugumu okuva ku diguli 12, Dubai 35, Hong Kong 30 so nga ate eri e Paris tusuubira embiro obudde okubeera ekizimezime ebugumu okuva ku diguli 13 tuyinza okubeerako naawe beera bulungi.